Joshke. Leero mwe. Musoma Bayibuli bubayambe ki? Maaso. Gwe kano kanna maaso. Nga kabakano jangu. Kalabe. Jangu. Zunza ne mpumimpa. Jangu wano. Jangu. Rahuma Omubaya. Oyo n'ambasada w'abato mu Nuupu. Byokaba. Lava style tobasubwa. Nakide Viola. Gwenyabo. Kati baba tabafukidde ekizibu. Waviira mu nsi. Gwenyabo olaba mukadde wange wafiira. Basali bubi. Olaba kati ali bubi. Nga muno nyajemu. Ona wafiira njaga muteme. Gwake empumi obiwulidde. Baba wano nja akuteeka siba. Kati gwe babawo njaga mwesootinge munoonye gye mudda. Kati baddewa. Free Films. Beba kutusako filimu etandise olunaku olwaleero. Free Films Uganda kugamba nti subscribing, liking, commenting ekyo kyokka kye kituzaamu amaanyi. Okalya ddakadda ekitundu tuli ku kyakusatu finale. Osabinga no likinga kituzaamu amaanyi. Mugisha Frank ya director weno 0758733334 noonyaako ku WhatsApp yange tusobole okukikwasaganya. Tojja kuddamu kusubwa. Tojja kuddamu kusubwa kye bayita updates ku buli filimu gye mba nfulumizza. Terrace Lounge and Bar and Accommodation batadde ensimbi mu kano. By the way ekifo kya ddala Terrace Lounge Bar and Accommodation kiri saidaawo esumbwe ku mabanda Banamwenda Bulaga kyekyo ekifo kyammwe ekisingayo ate nga kyekisinga kyekiri ku bisinga mu nsi. Kati munnange okuddako eno ye Andrew ne mwana muwala mukazi waabwe tebannamanya nti mukazi waabwe kati ye Payasa akimanyi nti omukazi bamuliko bombi kati ono yatamanyi kati bebe munnange mbadde njagala onsuubize onzaira abaana nga 130 olaba 130 nkusuubizza bana beegira emirundi emeka okuweza 130 banaazaala mukaaga okakasa nkakasa nze nja kuwa ebyalo ebyennamunye ebyenaggulu byonna obeere ng'owalampa nga bwokkirira kwagala nnyo ebitagambika tamanyi nti nno omukazi gwali naye abakyanga babiri egenda mu maaso kali addakadda manyi waliwo ebintu byolya kumbe bijja kuviiramu obuzibu. Kati ladies and gentlemen tuba tuli wanate ne zireeta Payas oba yategedde atya yabasazeeko omwala tana olwamulaba namanyirawo nti giwunye kiki buzibu ki gwe kana lukyolo lwozunzazunza okatta yamukuba oluyi. Ladies and gentlemen bitabuse ayayaya tebaba kuba babawunsa ba mu kitundu laba nno kali baagala abalwana nga tebakubako okalaba kakuba na pate bana ibuzibu kiki ekigenda mu maaso bambi. Payasa ate ye kyeyasalawo yali ayasazeewo abeesonyiwe negundi gw'omukwano kintu kiralamu ate omuntu ng'omusaamu kasimbi owulira nga sente zo takumazeeyo kale ne weba yakugiramu nga yagiramuko wagiramu era owulira ng'era aziridde nnyingi yasaawo n'abayingira n'agamba ekiba kibe yamuba oluyi kino ekimuli nga kiringa ekyetaaga obuyambi ndaba abaserikale bakisazeeko. Kati eyo nga tuvuddeyo tuddako ewa mwana muwala ye Rahuma mukatandise so nga te Rahuma Omubaya kanakala kano kayimbi kalungi ddala. Rahuma Omubaya ye ambasada w'abato mu Nuupu munoonyeeko ku TikTok ye wonna. Kati bambi mukazi wattu balina omulwadde negwe omuto gyatuukira okubanga yazze okujjanjaba okunoonya eddagala omanya embeera mbi omukulu aba ayina nga yakwatiridde eri omulwadde aleme kutuka naye kyonna kyanoze simanyi tebibadde bikola bya muwogo ebyo biwonya ki katugirabe omulwadde ali eno atintima his intimicating bambi lumtwala gwe obulwadde bulabe edduka ne wano nja okuyimira oba okusinziira ate nsabe Katonda akwate ku mulwadde yenna ali mu kulaba eno firimu kaseera kano oli awo kundiri bukugoya Katonda asinga abasawo bonna ajja kujjanjabe
kati munnange kano kamanyiro kennyini ye Pius alabira ddala nga lino jjoogo lino jjoogo akusente yange omusajja ndyeri nkola mpakatikana kulengoye muwa sente aguze engoye kwegamba biri biziganyirire byagenda okwesigala bike kwegamba nga njagala ashana n'okusingako bwali mutadde mu sente nnyingi naye n'agenda kumbe mbikolera balala wanyuma nanana n'ashanana ng'atwala yadda emujoga abakazi mujoga nkiddamu ogw'omukaaga mujoga generekereza bambi yerekereza musajja wattu omukazi nono zikyuseemu kati naye kati alaba bikyuse tebijja kubanga wabadde abirowoozaamu Pius nyina okuba omusajja kati omugezi kati Pius katufuuse kamanyiro watagezi wala bajja mu manyiro manyi nyinimu waataba ebikere bitemba nju maama kunkuba sebo kyandulu nanange nekyagala okunkuba kale singa nkikubye oluyamanyoni nandikiwutudde empya ebyo ebinyo ne biyiika byonna ku ttaka isigayise kati simanyi oli owamanyama noono owootunyama ani yandikubye ani n'ayiwaani amannyo ndaba okwepangaakwe yepankapanka mu ssimu bwakanika buno obusimu kati kandabe jjukira mu dduuka ye Andrew yakanika obusimu kati ono yalina musheye nnyingi yatunda ebipya kati yafuna bakasitoma abasinga abantu bakwata bulungi amasimu gaabwe tebaagala gafwe kuba essimu kati tafuna bulungi sente kati kwe kusalawo n'agamba okuva nereero kankakase ganyiza nozifiiramu nti siddamu muwa sente omuntu yenna afudde kuffe kubanga ekituufu kiri nti we nalemera ennyo mu nsonga zino omukufa ajja dufiiramu kituufu bo beeyaga bali mugwana ekituufu bali bo bali mulaavu nzibu nnyo talina ngeri gyaddamu kulonzalonza mbu oba bali mulaavu n'ebyenziza endaba emabega kuba engeri gyazza abalabamu batambula bonna baniigiina bonna beenywesa bagenda awutu omulenzi kimu bibiri omukazi tamuva ku mumwa yali tamanyi ti mukwano gwe gwamuwaanira ate ye mukazi naye gwayagala bana balenzi bali ku kibuga embeera yamusukkako yatambula ekiro ekyo okudda ewaka wali obadde awo ng'eza transport oziyina naye ng'owuli emmotoka ejja kupapya okuyingira ebizibu ebiri ewaka okudda ku Franco Electrical Appliances and Phone Accessories ekaduuka kaabwe Andrew ng'ajja oba lwaki bakayita Franco ne mwana oyina embeera gy'onteekako tuzzeeko mu kyalo tukulaga kati abantu ba mirundi ebiri abalenzi abali ababiri ku kibuga neno mu kyalo tujja kumanya bikwataganirawa bwe gisigaleko olaba akalyadda kadada akatundu tuli ku kakusatu abalaba akasooka nako kubiri mu bujjukira genda mu comment section waliwo linki kutwala ku butundu obwo bwonna oba kona mu linnya lya Channel Free Films Uganda ojja kuba osobola okulaba video zaffe zonna eziri wano okategedde akantu ako osaagu booster okusaagu boost okategedde n'okulaikinga nsonga nkulu omulwadde y'obulwadde bumubalambirizi naye omusawo nga ndaba nga akoze ejjuule naawe odde olina okunyanya ebintu obigira biveemu bulungi omukyuzi gogiraawo kati kasita nkitegedde teeta bambi senga waabwe embeera si nnungi omusawo omulabye eryo lyalunzeewo ddagala lya habba ekirungi teriiba na ddoozi oba onywedde bikopo 6 gwamanyi lya ttaani gwali okirabyeko kati munnange nga tufunayo azze okubakyalirako temunafuna yadde ku mpeke bwava obuli wano era munnange poziko nga gwanaataasa n'akwata ku nsawo kubanga tetulina yadde bambi ate kyaleese si ssaala zokka kituufu ssaala ze zisinga naye bannange n'okukkiriza okutaliiko bikolwa nga kuba kufu kale amusabidde naye bw'ateera bwazze anaawonoono okudda mu banoono yamulemezzaamu mwana onfukidde ekizibu sikutegeera watandika no ng'olinga asaaga simanyi biki malira obudde mu bakazi sikyabeera ku mulimu nga ndowooza onumirirwa nga manyi byakusaaga kumbe oli ku mukazi ssebo
nonjagazaaki gye natuteka akaddemu kange kati gwabadde ofaaki otulondoola eri gye natute mukazi wange ate ojja omukuba oluyi omwana namubuuza nangaa wamukwana gwe omuntu wakukwana omukwana n'agaana mugundi olufuula lutalo bwamukwana n'agaana yaŋŋamba negwe bintu amutunuulira kumba onaamanyi buli kimu ate oli kyatamanyi asirikidde ebintu bino abadde abiraba okumala kati ono falasiko mwana ate oyinza n'okuba wamujja bujja ku ssimu yange wamulaba ekifaananyi nga mbooko n'ojjayo ennamba mwana ebyo ebintu bye mukola bibiri ddala oba mukwano gwange nabaki gwe falasiko vira n'okunviira ate tonsukuma gwe nja kunyiga tebaba kuba ba mikwano gwe mwana wa jjajja naye ng'ekibuuzo kyange mu comment section nzirira ky'oboddamu omukwano n'omwagalwa kiki ekisinga amakulu omukwano n'omwagalwa kiki ekisinga amakulu egenda mu maaso kitokota oyo aba mutaka nze mba nkuga katabuse ono najja bubi nnyo mama danduli mama dando we abe mama danduli waji owaye ani oyo nzuuno eno sanyusa okukulaba mama danduli eno mukwano gwadde amaze ebbanga tamulaba mayi gwe tutambula tutuule wali gwenduku we owaye nva kuyitaayita eyo kati nduyina luli mu kiro 3 olugamba ate kyemmanyi tonnaluwulira wantu wonna first hand information kweddaawo Uganda zaabu bannange simanyi ensi ntono lwaki bafuutiika obuyumba mugendeko eri mukyalo sajja mukulu yatambula manyi ofudde okukyanga atambula tannatuuka waka yasazeewo atambuze bigere okuva mu kibuga paka waka bambi omanyi ebintu bituuka ne bikusobera ekituufu kyennyini omanyi okubanga mukazi wo ate ye mukazi wa kyaliwo ekyo omanyi kyekitegeeza mbutuufu obeera mu kusobera n'ogamba ketuyigirize kasita tugiraba sajja wattu yatuuka wano naye nga byalowooza ettaka ttono ozaamu n'abigattagatta Andrew kyali wange ate oli omukazi mwana ne bamaama bagatta mukikola mutya bannange mukikola mutya kyokka nekyewuunyisa wawo n'abaami abakkiriza obbagatta osobola okukkiriza obe n'omukyala ng'omwagala that is one ate ekirala mbooko ebiseera ebisinga abakazi modulo taba kirasiyo mugagga mbooko okkiriza munaye nze nange wendi nesinze joshe wogwahine dda ate oba omusajja andikirizibwa okugatta abakazi ezo mbooko mpulira gitandise okunya comment section munnina 0758733334 nonyaako ku WhatsApp ate ompa erinnya lyo nsobola okutumirangako mu firimu eziddako ate n'ekirala ojja kuba osobola okulaba updates ku status yange ne mu WhatsApp group zaffe badde ntambula byange nga ngenda Busega kati munnaayo ono abadde azungamu agenda mu kibuga ky'e Busega manyi Busega ye capital city of Kampala nina abankolera kati batambula mu byange munange era nange nga bwoti kati abadde azungirako eyo Busega mu kibuga ekikulu eky'e Kampala gundi siyitira kawe waba Mawuda ng'agwa ku Mawuda Mawuda embeera si nnungi Mawuda ali bubi mulaba bambi omukyalo oyo mbe lumulumi namulabako wiiki 3 emabega eyo bambi nga mulwadde kyogamba bulijjo omanyi nti mulwadde nze mmanyi naye sina lugambo nze wa lugambo tebaagala bayita ba lugambo bano baba bannamawulire era mugamba oyinawo amawulire togamba omuntu modulo oyo nti olina olugambo gundi tombuuza nyumbuuze nnyo ebibuuzo bingi mbadde ntambula byange kati nkuleetedde first information ntuuseeyo nga mulwadde omulwadde oba olina omumubuuza nokimanyi nga mulwadde ebyekintu ekikulu wabula ku ngeri gye mulabyemu buli obulwadde
era Leka gwe. n'obutegedde Obulwadde bw'otegedde buno obw'Abaganda manya Abaganda batera okugamba obulwadde obwaffe yanomala nga obwa siri. information soke gifuna kuva ku nze Why? Information ze njikuwadde ng'omusawo akebeza amaaso yalabye ng'oli mukenenya ya mutwala ku ngeri gy'alabamu obubonero neetigwa kakazimulaze nga siriimu amuli bubi muwanirire ate era saawa yonna engeri gye babadde bamuwanirira yandigendeka namuganga era we wabula ennaku ziizo ne bamubikira kasankula wange ojja emisinde manya olina lwoleeso ono ye kasita amulaba nga aze bubi omanya lumwokya gundi ze nkugambye Mawuda mubi nnyo mu mbeera gy'alimu eri bubi ddala mama Grace naawe obika mangu ye mama Grace n'okubika information yagifunyedde egenda mu maaso tulaba okalya ddakadadde ekitundu kya 3 kati oyaze anyira ne wampayo ebbirizi lyaba ono obudde bakasitoma babuze kati alabye kasitoma wo w'olulango ne wamuwa ebbiri omanyi mu Christmas beeraga nnyo basibira mitwalo 3 5 kudda waggulu naye tuddawo mu January ng'abaana badda ku masomero n'ebbiri ozikwata okwoza mukazi wattu yazze bimusobedde jjukira bamuwaddemu kumpi nga toli musanyufu kiki leero nga toli musanyufu mukwano siba ne twozaamu mbadde nkusuubira tujja ne tusiba ne twozaamu tuloze toli musanyufu kiki naye sitegeera embeera gy'ogiddemu mukazi munnange ndeese wano ekiri ewange ekiddewo leka n'ebizibu bityate bizibu ki bakubidde mu kyalo ba kiki mu kyalo mufiiriddwa mbadde ki buzibu ki mwana gwe bankyaye mwana gwe ndi mukyawe wajjo leka naawe sya gwe nawe bakukyawe gwe bakukyawe wano omusajja gundi mukiina omukazi omulungi anyirira nga gwe bw'otyo omukyawe bagwaŋŋamba ani wano waŋŋamba olina abasajja bangi oba ani oba ni ku bonna kati gwalina ennaku nti kati gwalina ennaku ng'olwadde oba n'omukaaga olwo wakukyalo tofaayo apa sente ze munnange obuzibu nno rent abataano bandinkyaye naye obuzibu mala byonna nampa ssente amala ebya rent eby'enviiri yankyaye ekiki ng'olabye omanye awo kiba kibi nnyo eri omukyala omusajja amulabirira okumukyawa kiba kirala obufuze wayagadde omusajja gwe omusajja mukwano gwa kyogamba wagattise bombi ng'ate ba mikwano gwa boyfriend wo bannange nabadde simanyi kyoba kyangu olabe obwenzi kati awo olabire embi biba biwuunya obwenzi womanyira nti bubi manyi oba babadde bakudingisa nga bakimanyi bulungi omanyi abo abantu nabo si bangu ng'olabye bambi tenakola otya mukazi ze wano mpe ku magezi anti munaye nzize kumpabulamu ku magezi veeko naawe oli yamala buli kimu kati obuzibu buli nti Andrew si nsonga nkulu kuba payasi abadde alinamu kasente yamala buli kimu kirabika ne Ssemudondo oli wa payasi muggo maanyi ng'ate n'akasente ateekawo kati ate wuuyo agenze ekyansi nga simanyi mukwano gwe kati mukazi wattu yali tamanyi nti ba mukwano alani kwabo bonna abali kati ku bonna oyagala ani badde akuwa sente oba ono omulala gw'obuye ng'omwagala twakubampa gwe nkubulira oli mwagala mpa ate saagala mufiirwa jjukira omusajja wabaawo omukazi alina engeri gyawulikamu nga kyokuleeta eyakafumbibwa nze mbadde nkugamba ndigenze no yakwagala ku mutima ove ku by'okubanga oli akuwa sente gwe tomanyi nga sente katalist mulaavu ndeka gwe muveeko obwavu bunzite oyagala muveeko kati obwavu bunzite naye omwagala nnyo genda kufunira panado kati waliwo panado oba n'omusawo waawa omusajja omukomyawe eddwaliro liri mabega wa saaluuni sikategedde saaluuni munnange nange baali banneekyangako wendi alina panado njagala akwata abajja mu saaluuni tabuyisi mu bufunze naawe kasita omuntu akunyumiza bwalo neze nnaka panado woba otera omugulako omanya oli ku panado kimu kimwaga oba panado nabakyono kuba panado extra awonya mutwe kati teweeraliikirira gwe teweeraliikirira nze kankubulire oli panado akola sina musawo oli si musawo bwedda ayogera ku musawo ensonga z'abasajja n'engeri gye yeesiba ennyo ku tiktok ne bu t-shirt bwa tiktok tabanga agenze ku tiktok ya mama fiina nti ate nga gwayogerako nga ye panado akomyawo abasajja bannange
okola otya enjala omwana omu yaŋŋamba mama fiina leka oli yeeraga mbusebo mulaba obulabi 200 gende nga ne Katonda etugenda omulaba n'oba towaddeeyo kitundu kya 10 era akukolako nja kukomawo olulala ako abagezi bokka nno ojja kuddawo Katonda abwereere ate yayamba mama fiina kati munnange eddingi egenda mu maaso ono ali mu bwangu oyinza okugamba sibewo saaluuni yange nkutwale bulungi ayina waafunira eri nsasula gwe gavumenti kati nno yesasula oyo gavumenti ejja omusasula naye nga ye ku kyomutwala ew'omusawo yeesirike kati wano twatandikidde bambi bano mu kyalo balina kisenga waabwe tusomere wano akagambo kamu tali bulungi siisi byamuggwako namugaba batusoma akagambo ulira layini za mwana muwala ono ne baaba kyanaawona anti oyo anaawona mazima ddala ganange simanyi kyakugamba yasalawo mukama yasalawo omutonzi waffe yasalawo simanyi nange baaba lwaki ffe mukama ddala mu bantu bonna tuneeza bwe lwaki Katonda abonyaabonya ffe lwamala kyoyogedde otyo lwaki oyogera bw'otyo Rahuma kyoyogedde bwotyo oyogera bw'otyo baaba nze nkubuulire ne baaba olaba nti waanaafa ola anti waafa Katonda nja mmwegaana Katonda tambala kuba mwagala nze ngenda mmwegaana kubuulire olaba mukama talemererwa oyo Katonda talemererwa ate alina ensonga lwaki alina ensonga ennungi tetubona lwaki fe ababonaabona ensonga kati nno temukaaba Katonda oba alina ensonga ennungi lwaki mwababonaabona anti waffe bambi akwate tube bagumu anti waabwe mumaanyi obulamu tebabulinaako buyinza baavu kyekisooka naffe ate obulwadde bumulemeddemu naye tusabe nnyo baaba talina kyakukola tumusabire balina kukola kimu kusabira anti bulidde muganda wange alina okugumya katooke bambi sina maama oli anti baaba olaba baaba kubuulire maama yafa bano maama yafa taliiwo taata naye taliiwo afa embeera gyalimu kati anti embeera gye mulaba gyalimu naye atema oyogera ku maama okoze bubi ogedde ku maaba kale byonna byali awo nange weŋŋambira nti RIP my mam muganda Peruth TV wandibaddewo n'olaba ku mutabani wo kyali essaawa zino naye ne Katonda munaye yasalawo bw'atyo tereera I love you mama kati muganda waabwe eyandibabeeredde ku saidi we bamuyita lava style ye mubaaya n'agireeta ayina enzugu nti bano bali mu bayibuli balina kwekwasa Katonda mwekwata n'agipaakinga ye wali Katonda ye gwe tuba tukwata ku kalenge munnange tulina kyakukola okulisaayo oli olowooza nga byaliko wano musoma bu bayibuli mukanula amaaso mu kifo ky'okunoonya gye mudda kati ono omwana ow'obulenzi ye abalama bano bo kirabika babudamya oli anti aba mukadde woono Wenyabo kati olaba mukadde wange waviira mu nsi ye yeesunze ekintu kimu atudde yeebasa ali bubi maama waafa nga munoonya gye mudda bano banoonye gye badda kuba ye yenna nnyini wakaawo alinawo pulaani enkulu ezitamanyi kuba budamya ate olowooza ekitundu ekyokuna tugenda kirinda Frank Mugisha director, Ivan Sentam, Kizito Judy, Ed Raymond, Viola Nachide, Kizito Judy, Frank Mugisha, Ronet, Bridget Ayebale. Ladies and gentlemen, bweto bwegenze mbagala nnyo Vijay Joshke nonyako ku namba yange y'essimu.